olwaleero amachaga olunaku olwaleero nga tuviiriddwako omwana bamuyita Diana, omwana atuvuddeko Diana Skies. Era bannange waliwo omuntu nga tomumanyi naye nga bw'owulira story ye owulira ng'ekukwatako, bw'owulira ekibaddewo owulira nga naawe kikwatako, bw'owulira ebigenze mu maaso ebimutuusiddwako n'owulira obulumi n'ogamba mu butuufu ne weeteeka mu bigere by'abazadde be omanyi ekintu ky'onyolwako nga kyandibadde tekikwatako. Ye story yoyo omwana omuwala. Ngenda kusaba poliisi nze nteeka eddoboozi lyange ku bantu abalala aboogedde olunaku olwaleero. Ku luno ndowooza poliisi ekola, sigenda gantekola naye ku luno ekola ennyo. Tugenda kubasaba abapoliisi mukole nnyo okulaba nti family efuna obwenkanya n'omwana ono naye afuna obwenkanya wadde essaawa eno gwe twogerako mufu zembuyaga ezikunta essaawa eno. Kigambibwa nti nedda tekigambibwa naye owa poliisi omwogezi wa poliisi avudde n'ategeeza nti alina apartment gy'abeeramu ekyanja omwana ono gy'abadde abeeramu, era banne bagenze okuziba olunaku olwajjo bagendawo ewasula balaba waggule tebamanyi kigenda mu maaso, bagenda baloopa ku poliisi, bagenda okutuukawo poliisi esanga omwana mwali mu nnyumba yafudde dda naye nga bamukozesezza okukabasanya. Ekitannaba kuzuulibwa akozeseddwa bameka, kyabadde kirindi, yabadde omu, ebigendererwa byabadde bitya. Wabula nga tebannaba kuzuula mulambo gw'omwana oyo mu apartment, wabaddewo embeera eya kadengeza poliisi zino eziyitaayita ekirezi eziba zikeberakebera bazikazaako mpozi linnya ki abo babeera bakeberakebera abo kadenge ziyitaayita munnanga aba scouting nga bayitamu baagudde ku muntu era gwe batebeeza okuba nti yabadde askari at that time askari wezo apartment nga ine ensawo gyakutte ensawo ya mukyala n'ebintu ebyadde mu musawo eyo nga byabakyala. Era bagenze okuba nti baloopa ku poliisi ne poliisi okujja okuzuula omulambo ogwo bagenda okugatta kiringa kigatta nti askari yabadde alayika amaze okubako byakola oba okubako byategedde ye nga atambula akoze eki ayiseemu. So yakwatiddwa askari before nga tebannaba na kuzuula mulambo guno naye byonna nga bigattagatta. So abategeezezzaako nti kwe batandikidde ku ono okubeera nti banoonyereza ate ebirala. Wabula twagala nze nsaba busabi yenna ali eyo ng'olina ky'omanyi ku kufa kw'ono omwana because how waliwo abazze ne batuwa emboozi ez'enjawulo ne batugamba abamu badde ku internet okwo internet eri funny because bamanyi mwana muwala abadde alina obulamu obweyagaza bw'atambuliramu, obulamu obw'okwebaddala, obulamu obw'okulya ssente, abadde muli wa ssente alina obukete bwe bw'ayambala ne batandika okwogera bye boogedde alina gwe yaliira ssente emanya milioni 2, milioni 3, milioni 4, milioni mmeka. Does it mean nti you deserve death? Kyekitegeeza nedda. So nze ndowooza nti eyo teyandibadde ensonga, wandibaddewo obuntu nti omwana ono wadde nga waliwo gwe yakosa ddala badde alina mukola ekyo. So abageresa stories ezo nze ndowooza tebirina kukulembera abaana abalamulya nnyo ssente za naye nga tebalina basis waliwo batunulira bulamu omwana bw'abadde atambuliramu newankubadde ng'ensobi esobola okubeerawo ne tuddayo ne tugambaako obuntu kali luddawa. So wenjagala tusimba essira olunaku olwaleero naye ng'alina kyonna ky'oyagala okubanga mu butuufu alina ensonga yonna oba olina ky'omanyi ebyaddala kuno omuyambeko ku poliisi kubanga kiruma. Oli yazze naggulawo n'amala omukozesa ne bamuvumita ne bamutematema ne bakola bye baagala ne batambula ne bagenda. Essimu yasangiddwa buli kimu ekiri tewali kye batutte ekiraga nti yenna yazze okuba nti omwana ono amumalawo kyekyabadde kimuleese kuggyawo obulamu bwe. Twongere okumusabira era n'okusabira famire ye Mukama yongere okuba ng'agigumya era naye bw'ati amulamuze ekisa n'omwoyo gwe agulamuze ekisa era amuwummuze emirembe era amusonyiwe byonna ebyamusobako. We tugattira ku abo bonna abaviiriddwako abantu bammwe nammwe twongere okubagumya Mukama yongere okuba nga abayisamu eyo embeera weewaawo be tumanyako oluusi be batono ne Mukama yongere okuba nga abasaasira. Twakatandika tutandise programu yaffe ya kiri kitya naye bwe twetandise